B2C nyini era buno bakambuweza B2C ne management yayo nga muvude ku producer wa show kyagamba mujjukire gye mwava mu celebrate za 10 years kiti mujjukire gye mwava abayimbi kuliko abayimbi ku TikTok abato abalina obuyimba kamu bubiri banko 10 betaga platform bwetyo ontegedde bulungi bajje bayimbire ku bantu sola tu muntu ategera nti anko 10 asobola no performinga ate anko 10 wana bana yabayise bajje bamwagire nga bakimenti asobola performinga kwa B2C yali etandika yayimba nga ku bivulu byaba Bafana bivulu byaba King Star bivulu byaba Good Life byaba Gravity ngeja ne showcase nga abantu bategera nti B2C esobola kati go okwata ate sinijja nnyo okuyimba mbanze supportinga nze nyimba nze wiki nyimba show nga mukaga oba 5 kati kyo kuyimba si excited kuyimba ne kati ngenda ku show wonda ba ngenda luzira nyina yo show so tugamba nyina show ne ku Sunday na show njogerera bana bato abali ku TikTok abayimbi mwe bali kwewagira abayimbi tulina okwewagira kuba mulimu gwegumu ffe bamu ngaba mu katale bumutale bebagira naffe tulina kwewagira wekiri lero wawagide na menza na ticket nkalu VVIP table wala tuna mu VVIP nawagide na VVIP table zo manyi abayimbi abane shows eyemeze besembayo sinti bakuba ndi mugaga wabwe bakuba nti nange njagala bakole ekimu singamba nkoze konsati Ochekeje chaze mu bayimbi nti woba otegese bano balina okuwagira na menza kugamba bawagizi tuwagira fefe nyini soketwe wagire tufuke ekyo kulabirako n'abawagizi batuwagire ngakiri kye kibadde mu ndeyo mu babbitu singa bayimba kyo osobola okwogera ku muntu atabaddeyo abadde experience ya manyi of course nti bitu setwade nyimba zayo kuva ku lwasooka paka ku lusembyeyo oluvuko kibadde kintu kirungi nnyo nyonyera B2C mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukozi bannaye ate baba bakulaga bubonero babulaga nti nawe osobola kola boti tuga tusembera buli kasita tulaba n'abakodo n'okulaba wano balina ekintu kye bakyusiza mu bivulu nti bayimbye boka ku stage teri muyimbi mulala bawerekeddeko olwo lugezigezi lwa Bushington naawe ebyo si bituufu gwe waliwo abaana bali ku TikTok okwo abakubye ennyimba ezakabi nga beetaga platform nga abantu tebabalabangako nga bayimba ebbanga lyonna nga balaba ku TikTok nga badde bafuna platform eno nabo ne bajja ne bashowcasinga ne balaga abantu ng'ovudde ku byondaba ku TikTok n'okuyimba ate nkusobola ku stage osekede kuba B2C yakulira ku bivulu by'abayimbi oba nfuna tugambe nti wabaddewo okukotogera abayimbi abalala B2C nyini era buno bakambuweza B2C ne management yayo nga muvude ku producer wa show kyagamba mujjukire gye mwava mu celebrate za 10 years kiti mujjukire gye mwava abayimbi kuliko abayimbi ku TikTok abato abalina obuyimba kamu bubiri banko 10 betaga platform bwetyo ontegedde bulungi bajje bayimbire ku bantu sola tu muntu ategera nti anko 10 asobola no performinga ate anko 10 wana bana yabayise bajje bamwagire nga bakimenti asobola performinga kwa B2C yali etandika yayimba nga ku bivulu byaba Bafana bivulu byaba King Star bivulu byaba Good Life byaba Gravity ngeja ne showcase nga abantu bategera nti B2C esobola kati go okwata ate Bush buli show ya producing ekintu kyakikola simanyi kigendererwa ki kwa industry twagala gende mu maaso naye yakikuba agiza mabega tosobola kubanga mu platform abayimbi abato nga n'abayimbi bo producing a show yawe ne ba Fake Family ba performing ku show z'abayimbi bato anti wali abajja ku stage ne balemera kate bamugamba yimba luyimba lumu n'alemerako byo byekwaso bro show zibadde nga mu Uganda nga zibaka bayimbi buli show ziba ne challenges ebibaamu omuntu ajja gamba nti okyogedderwa kuba nawe tebakuwadde kuyimba obadde oyagala oyimbe gwinda di nyimba zeno maida okuyimba ku show z'abayimbi sinijja nnyo okuyimba mbanze supportinga nze nyimba nze wiki nyimba show nga mukaga oba 5 kati kyo kuyimba si excited kuyimba ne kati ngenda ku show wonda ba ngenda luzira nyina yo show so tugamba nyina show ne ku Sunday na show njogerera bana bato abali ku TikTok platform eri kempya kuliko those kids abakava masomero abalina ennyonta y'okuperforminga nga show ngeyo stage nene batandika amatala malungi screens ennungi omwana ayagala afuneko ebifaananyi ebirungi afuneko clips ennungi abaana abo abato bushobola wo producing shows nkuwabulamu abagwinda tobawa abayimba dda bafunye mikisa osegede naye gwinda bakulide ku show abalala gwinda wakwa show you producing togana abayimbi bato kuyimba kwani gwinda abadda yakulira ku show abayimbi wabatayimbi abayimbi abalala ekisemberayo ddala waliwo kyolabe kibuzeemu mu show sheba de perfect
ebadde perfect nnyo buli kimu kibadde kirungi kyegambye kimu kyokka bawe platform abayimbi abato. Tukweyanziza muganda wange. Yeah.